Buterevu nkwaniriza nategwe alaba Focus TV. Thank you so much olinyo kubanga olaba olinyo kubanga ogoberera olina wosinzidde okubanga olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Moye agakagwawo aga Mathias Walukaga avuddeyo mu butongole n'alangirira munne bali bavuganya ku kadi ya Nuupu Ssalongo Emmanuel Magola okubeera nga yabakiikirira aba amuwanzeeko eddusu okuba nga yabakiikirira abantu ba Busiro East. Kino kitayinza kutegeeza ki era ku sayidi bbiri twava ne tukuwa story nyingi eza Walukaga naye olunaku lwaleero avuddeyo n'akyasanguza mu butongole n'agamba nti ye asemba Magola ono. Isole we tumukuwadde wa Magola abengi nnyo ebibadde bimwogerwako omusajja ow'amaanyi oba kubanga alina byakoze eby'amaanyi. So story eyo tugine era tugenda okuba tugikuzannyira wano ku Focus TV. Amawulire amalala by'ebya munnamawulire eyakubiddwa bubi nnyo era akatambi tukalina akasaasanya nnyo ku mitimbagano egyo nga munnamawulire ono ye Ivan Mbadi obaolyawo asakira BBS ku ludda olwa campaign trail eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yakubiddwa bubi nnyo era nga ab'ebyokwerinda babadde bagezaako oba omuggyako ndowooza kamera oluvannyuma lw'okukwata obaolyawo obutambi obutali bumu. Obutambi obutali bumu obw'ebikolobero. So n'amalala Yoweri Kaguta Museveni, President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo obaolyawo n'ayisaamu eggaali Aloysius Mukasa owa Lubaga South n'agamba nti mwe mwalonda bubi talina kyakoze era Speaker nava n'akkaatiriza nti kuva byagenda mu Parliament talina kyalogedde kyonna talina kyakoze. Butereevu nkwaniriza ku Focus TV nze Ade Wilberforce Muyanja and of course njagala nnyo okuwanga updates eziba zaakagwawo bamawulire agaba gatambula so that tuba tufuna updates ezitambula. Okay, Mathias Walukaga tujjukire nti abadde meeya oba nakati meeya akyali meeya kwati kisajja tekinnaggwako meeya wa Kyengera Town Council era ng'akolera ddala bulungi okusinziira abo abali ku ground biki bye bamwogerako ate nga bw'ojja eno obaolyawo mu kwa Member of Parliament bingi ebiguddewo obaolyawo n'okumuwawabira ng'ebitabo ebitawera. Ekino kyawaliriza EC okumudisqualifyinga lwa kubeera denominated ku race y'obwa MP obwa Busiro East. So yavuddeyo era n'alekera munne owa Busiro East eyali yajja. Jjukira nga ebibiina binoonya bacandidates bangi abali mu race ez'enjawulo era nga mu Busiro wano waliwo omwami Mathias Walukaga, waliwo incumbent Seggona Lubega Medard Seggona, waliwo Ssalongo Emmanuel Magola naye yali mu race. We baali basunsula kadi baagiwa Mathias Walukaga naye ate EC gye muvuddeko awo ndowooza yali October of last year 2025 kadi kadi we baagimuwa yagenda neyewandiisa mu EC. Wabula ekitongole ekyo bwe kyajja mu maaso awo ne kirangirira nga ebiwandiiko bitawera era ne kimudisqualifyinga okugenda mu maaso n'okunoonya akalulu. Wabula olunaku lwaleero avuddeyo n'akyasanguza n'agamba nti bwe mbeera nga nze on the guard nga nfunye injale baleetawo omulala Ebereki Eze kumuwagizi wa Arsenal era example ziweredde nnyo bya mipiira. Ebereki Eze kubamukko okuva 2026 mpaka 31 that is Ebereki Eze gwagamba ye Magola kwatamu bwe nva mu injale nkomawo bwava mu injale gyalimu akomawo. So tusuubire nti 2031 Mathias Walukaga ajja kuba afunye ebiwandiiko era abagambye nti asuubira okuba nga alina degree alina ne masters kuba degree agenda gimala very soon. So kitegeeza nti congratulations to Magola, Ssalongo Emmanuel Magola era katusabe Mukama abantu ababadde bawagira Mathias Walukaga kuba twajjukira nti mu race yaabwe Mathias Walukaga yali wankizo nnyo oluvannyuma lw'okuwandibwako eddusu ekibiina kya Nuupu. So katusuubire nti eddusu lyakuwanzeeko ligenda kusambira akaggi.
Endala yeya munna mawulire wa BBS yakubiddwa bubi nnyo era ngenda kuba nkulaga story eno. Tujjukire tugambe nti buli Robert Kyagulanyi wabadde alaga ebibadde nga bikolebwa era bannamawulire bangi batuusibwako ebisago bwe twali mu by-elections eza Luyimbazi na Lukoola mwabiraba. Naye era bagamba nti ekitongole kino ekyajja ati kyazzeemu ne kibikola. Akatambi kano akalabikibwako kibi nnyo era kivumirirwa naddala nga ffe nga bannamawulire okutte kamera tumanyi ssente mmeka zeegula naye omusajja akutte ekyo nno nga kyavudde awo. Bulaba akatambi kano amukwata amukuba ku mmotoka amukuba omutwe ku mmotoka. Kino kyabulabe nti omuntu oyinza okuluzinga obulamu bwo mu bintu by'okusaaga. So ng'ate ye yabadde ku mulimu gwe okola amawulire being a journalist it is not a crime. Doing journalism business or journalism work it is not a crime. So tukivumirira nga bannamawulire naddala ekyakoleddwa ku munnaffe oyo Ivan Badi ono alipotingira TV ya BBS Terefayina era kibi nnyo katwebe katambi kano nako tubeere nga tulaba biki ebyabaddewo. Bakuba munnamawulire wa BBS. Munnamawulire wa BBS we batwe bamuyisa. Oyo munnamawulire wa BBS oyo golaba bakuba bajjaati. Oyo munnamawulire wa BBS bamugyeko kamera ye bajonoonye abajjaati munnamawulire wa BBS. Bambi bamuchunyuza. Munnamawulire wa BBS kamera bajonoonye olwokuba abadde akwata ebikolobero byabwe. Munnamawulire wa BBS we batwe bamuyisiza. Munnamawulire wa BBS bamutuze bamukubye kamera bajono. Katambi ka Yoweri Kaguta Museveni president wa NRM ng'ayise Gaali ennaku zonna bye tukyogera mu mwami gwe bayita Aloysius Mukasa. Aloysius Mukasa ono yaweebwa kaadi ya Nuupu okukiikirira abantu ba Lubaga South naye ne bitatambula bulungi. So byatatambula bulungi leero eggulo n'NRM ng'enoonya akalulu mu Lubaga South yakozesa advantage eyo Museveni n'abuuza ani atwala ekitundu kino era speaker wa parliament Anita Mongo n'avaayo n'agamba nti Aloysius Mukasa yakiikirira ekitundu kino naye okuva eyalondebwa tayogeranga nako kagambo konna mu parliament. Tetumanyi naki kyakola mu parliament. So kino nno kya buswavu naddala mu babaka baffe obuli abalondeddwa ne bagenda mu parliament tukiikirira abantu ne batabaako oluusi kye babakolera oba n'obutabalabikakokko ng'oliko ku gundi ng'oliko mu parliament nga olinako ky'oteesa oba olinako ky'okubaganyako ebirowoozo kuba kwefaako nnyo mu babaka 520 plus oyinza okwekanga parliament erimu abantu 10 bw'olaba ku TV bw'owulira ku radio bw'olaba ku social media n'obuuza parliament ine abantu abangi bonna bakola ki. So n'akatambi kano nako tukalina. Parliament wa Lubaga South ani is called Mukasa Aloysius, who is a noob, but for the time he has been in parliament for the 5 years, he has never even said aye. No, Kade over the speaker. Thank you, speaker. Thank you. Omusango mukoti gugamba nti ani yalonda Mukasa. Museveni yamulonda. Ani yamulonda. Aha. Kati oba mwalonda Mukasa ne mulonda Lukwago. Mulonda Simanyani. Abali ku byabwe ne batolondole ensonga zammwe ogwo musango gwani omusango namwe mukiriza omusango mugukiriza
katawo omunyankole wagambira omunyankole alina rugamba nti eyeetuze tebamukabira. Omuntu bwe yeetuga oba okabira ki? Kati n'olwekyo mbasaba mwekyereze nammwe mulonde ababaka aba NRM abafa ku nsonga zammwe. Mulungi okuva eri gye twatandikidde yagamba nti tujja kuwanga updates etwatusobodde era buli lwalabaka notification manya Focus TV erina kyekusakidde ekipya kyokuleetedde. Olwo nnyo okuba ng'ogoberera. Thank you so much okugoberera Focus TV ze ade Wilberforce Kirime Muyanja, and thank you so much okugoberera Focus TV. For now tusinkane nate mu stories zaffe ezijja mu maaso eyo tova ku Focus TV. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi